Ebitaano bwe yali abirya fe twamuga nti genda obirye. Don't you think cream di cream efulumeni yupi? Obubbi kati ababbi we baba fulumeni yupi abeera cream. Fe tuteekateeka cream y'ababbi. Ndowooza olulimi si lutuufu. No, tetuteekateeka cream y'ababbi kubanga fe corruption oba enguzi tetukyagiyita nguzi wano mu Uganda bwafuuka bubbi. Kubanga omuntu ali corrupt yo yatutte ekitali kiki. Kakati gwe bogenda mu parliament ne wegabanya sente z'omuwi w'omusolo mu bumenyi bw'amateeka tosobola kugamba nti toli mubbi. Mpuuga mubbi yabba miliyoni ebi ez'omuwi w'omusolo nga ne banne we beegabanya babbi banne naye ffe twogera ku ono kubanga yali memba waffe. In fact nakati akyali memba waffe tatuwanga kaadi yaffe ya NUP ne mu parliament aliyo ku kaadi ya National Unity Platform. So ffe nga ffe twali tulina omudisciplininga yensonga lwaki twamujja kubwa deputy president owa Buganda nitumujja ne kuba commissioner mu parliament. Tugeze wa Kagabo chances zewe zili okudda bwa batalina kadi yeni naye teziriiwo. Gamba nti wabatali kumanyi g'abantu amanyi g'abantu gamuvaamu dda. NUP tuli manyi g'abantu. Ne Kagabo yemulugunya eri Ssennyonyi nti bwe yafuna ekifo ekyo n'awaganyala Ssennyonyi alaba nti bw'amaanyi nnyo tasobodde kukumaakuma bakulembeze. Bino ebintu Kagabo byakola yabitandika okubikola nga Mpuuga yakyaliwo. Obijjukira bintu bya Kagabo byava eri wa Mpuuga tebyabadde. So Kagabo y'omu ku kakiriiki ka gurupu ka Mpuuga. Mpuuga ke yasalawo okukolegana nako balwanyise Ssennyonyi kubaga Mpuuga obwaloopu yali akyabwagala olw'ensonga yali abukozesa okutuukiriza ebigendererwa bya Mwami Museveni ne kagrupu kanita Amongi. Demonstration yali ku NUP naliyo. Engeri omusajja gye yakwata obuyinza n'abuwaayo eri Ssennyonyi. Ne ku parliament era naliwo. Engeri gye yamuwa office yandaga nti democracy. Tekwali kwagala ogali makwekansa mu bye yali akozesa. Okitegeera tekwali kwagala. Yensonga lwaki olwamala ogiwaayo office kubanga etteeka bwetyo lyali ligamba. Anita Amongi yali talina kwebuzaabuza kwonna. Kubanga ojjukira nga mapinduzi tumujja kakiiko ka parliament. Anita Amongi yagaana. Naga nti amulindeko temulina buyinza ne Joyce baagala n'Abedi Bwanika. Babalemezaako Anita Amongi era Anita Amongi era ke kabadi kamuke yakozesa ku commissioner Mpuuga. Nga naye tumuwandiikire nti abo tebakyali tubajjeewo. Ate ng'etteeka litukkiriza. Kubanga chief whip ayina obuyinza kuba member b'obukiiko bonna mu parliament ye John Baptist Nambeshi ayina obuyinza okukyusa mu bukiiko bwe nga bw'aba yagadde obino okukola emirimu nga bukulemberwa oludda oluvuganya gavumenti. So kakati mukyala Anita Amongi ng'akolegana n'Empuuga mu kakiriki kaabwe ako nga bakolera Mwami Museveni bo basalawo okulaba nti banafuya naddala Ssennyonyi nti talina kyakoledde talina kyakoze takumye baba n'eki kyatakoze Ssennyonyi. Abaka abakumye bulungi. Ababaka be abakumye bulungi ne balwanyisa obubbi. Ssennyonyi bamulwanyisa mu parliament lwa kulwanyisa bubbi buli mu parliament awo. Ssennyonyi tugende ku event ezibadde mu parliament. Ey'emmwanyi. UCDA tegena Ministry of Agriculture. Coordination yali etya according to you. Olutalo twalulwana nga parliament. Jagala osobola coordination ya opposition. Tukulemberwa leader of opposition in parliament. Ye yagezaako okulaba nti abaka bonna abakumakuma babeere bumu. Abalwana ku olwo baali naye nga Mpuuga yagezaako kola ki? Okutabula ababaka. Abalwana ku olwo baali opposition tebali opposition. Abalwana batya? Honorable Zaake ne Akolo. N'Akolo. Opposition si opposition. Opposition. Ssennyonyi ya coordinating bulungi awo. No, ya coordinating bulungi kwa kiri ekyabalwanya kyali kyabwe personal ng'abantu. Tekyali kya mwanyi. Kubanga tekyali kunulira event okuva ku macha. Anti naye tekyali kya mwanyi. Na muntu ntoka nti omukolo tegwabadde mu ndongo. Abantu balidde bulungi emmere. Oganti balwanidde ku mmere. Balwanidde ku mmere yatambudde bulungi. Ekyo twakivumirira naye tosobola kuvumirira yatekisetese mukolo. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo kubuuzaako nti osiibye otya. Afunye okusomozebwa okw'enjawulo okusaasidde asatuka ku bwanuzi. Nkuyozaayoza. Nze Matiya Seka tuli ku English Media nina Hassan Nsubuga muna NUP na mateeka. Hassan buuza abantu
abatulaba mbalamusiza n'okutuwuliriza sebo webale nnyo muganda wange sebo omusajja ono bannaye Matiya kiki webale kuweereza ggwanga muganda wange tugezaako mpolampola mukolera ddala so emirimu gitambula tugiraba MS Media etuweera ddala ensonga tuzireetera ddala ensunsuzi ensunsula ensonga tugamba yo buligi tu current affairs fe tukola okutuusa ku ebyo ebiriwo kati ebiriwo ebyakagwa breaking news ebiriwo kati kituufu kakati nzize twogere ku generally ekisanja kino ekitambula ekigwako nga twogera ku NUP naddala naye tugenda kwogera ku babaka ndowooza 10 nga n'omu 12 nga twogera ku bannabyabufuzi be tulaba abeewaggula eri ekibiina kya NUP chances zaabwe zirizwa okudda tujja kutandikira ku bendo eri Masaka nga tutandikira mu Nnyendo Mukungwe ewa ayali deputy president wa mu Buganda Mathias Mpuuga opportunity weri eyampuuga okudda takomawo oyo lwaki ebitamukomyawo bingi ebitamukomyawo bingi ebitamusobozesa kudda bingi abantu b'Ennyendo Mukungwe mwami Mpuuga yabadisappointinga nnyo yabalyamu olukwe kati omuntu alidde mu bantu olukwe kizibu okudda impact kikiri mu nsi yonna okukuba kuli kati lukwe kyawo okulya mu bantu olukwe abantu kwe kusindika okulaba nti otuuse ensonga zaabwe mu parliament ate gwe n'osalawo ogenda obalyemu buli ssente obatunde butunzi n'obafuula kyamaguzi nze ngenda Kawempe South naye abantu be Kawempe South nga bamaze okunsindika mu parliament ekisobola kugenda kubalyamu buli lukwe ngende mbalyemu ssente ng'aliyo bwe yakola so kati Mpuuga omugeraageranyiza ddala nowe waffe owa Kawempe South Kazibwe Bashir njawulo teriiwo eriruddawo tewali njawulo so Mukungwe Nnyendo Mukungwe yalonda Mukulu Mpuuga agenda akiikirire atuuse abantu atuuse eddoboozi ya Nnyendo Mukungwe mu parliament kimulemye okuleka okudda eyo n'azanya ebyobufuzi ebitalina makulu n'abba ssente z'omuwi w'omusolo neyeewanga in fact abantu ba Nnyendo Mukungwe tubeebaza okuleeta Mpuuga mu parliament kubanga tetwanditegedde tetwanditegedde yes naye baali bannamutegeera ffe twamulabisa ku milioni 5 si 5 byokka bingi kubanga kati omuntu ng'oli ddala oli mwesimbu kubanga ffe kowavaliriza ffe mulimu integrity obwesimbu Mpuuga tosobola kugamba nti ekibiina kyo kikugyemu obwesige ne kiwandiikira ne parliament tokyali commissioner waffe ogaanirako neweekobaana ne mwami Museveni agandi yatoyina gy'olaga kubanga okolera nze tokolera bali tokolera bantu naye bagamba nti Mpuuga yali mugumu nnyo eri president w'NUP nga tawaayo percentage ku ssente zijja mu office ya Rob percentage etya yensonga Kyagulanyi tosobola kuba musajja ne Kagabo yali Ropu Wakagabo tugenda tuukayo yanti kati kyenkubuuza Kagabo yali Ropu Yimerwanga yali Ropu so bangi ababaka ba parliament abatabadde kino tetukiteeka ku Ropu tukiteeka ku mubaka wa parliament n'engeri gy'azze yeeyisaamu n'okukola emirimu gye okweyisaamu eri pate ye eri abalonzi abaamulonda kubanga ffe twali twakava e Masaka walaba tuwa gye twakola e Masaka twayita mu constituency ennyini eya Nnyendo Mukungwe naye ng'abantu bonna bagayo Mpuuga takomawo Mpuuga yatulyamu olukwe Mpuuga yalya ssente za Museveni yakola ki mumwakisiiga kitya te ffe balonzi be abaali babyogera be balonzi abamulonda mwakisiiga okukakkana omusajja mumukubye bwe mutyo mumutatanyiza tutya batulaba nti cream efulumeni ebitaano bwe yali abirya ffe twamuga nti genda obirye nti nti cream di cream efulumeni yupi obubbi kati ababbi we baba fulumeni yupi abeera cream ffe tuteekateeka cream y'ababbi ndowooza olulimi si lutuufu no tetuteekateeka cream y'ababbi kubanga ffe corruption oba enguzi tetukyagiyita nguzi wano mu Uganda bwafuuka bubbi kubanga omuntu ali corrupt yo yatutte ekitali kiki kakati gwe bogenda mu parliament ne weegabanya ssente z'omuwi w'omusolo mu bumenyi bw'amateeka tosobola kugamba nti toli mubbi Mpuuga mubbi yabba miliyoni ebi ez'omuwi w'omusolo nga ne banne we beegabanya babbi banne naye ffe twogera ku ono kubanga yali memba waffe
In fact nakati akyali member wa tatuwanga kadi ya ya NUP ne mu parliament aliyo ku kadi ya National Unity Platform. So fenga fe twali tulina mu disciplininga yensonga lwaki twamujja kuba deputy president wa Buganda nitumujja ne kuba commissioner mu parliament. Tugeze wakagabo kagabo chances zewe zili okudda bwa batalina kadi NUP naye teziriiwo. Gamba nti wabata ali kumanyi g'abantu amanyi g'abantu gamuvaamu dda. NUP tuli maanyi g'abantu. Ne kagabo yemulugunya eri Ssenyonyi nti bwe yafuna ekifo ekyo n'awaganyala Ssenyonyi alaba nti bw'amaanyi nnyo tasobodde kukuma bakulembeze. Bino ebintu kagabo byakola yabitandika okubikola nga Mpuuga yakyaliwo. Obijjukira bintu bya Kagabo byava eri wa Mpuuga tebyabadde. So Kagabo y'omu ku kakiriiki ka gurupu ka Mpuuga. Mpuuga ke yasalawo okukolegana nako balwanyise Ssenyonyi kubaga Mpuuga obwalopo yali akyabwagala olw'ensonga yali abukozesa okutuukiriza ebigendererwa bya Mwami Museveni ne kagurupu ka Anita Among. Demonstration yali ku NUP naliyo engeri omusajja gye yakwata obuyinza n'abuwaayo eri Ssenyonyi ne ku parliament era naliwo engeri gye yamuwa office yandaga nti democracy tekwali kwagala ogali makwekansa mu bye yali akozesa. Okitegeera tekwali kwagala yensonga lwaki olwamala ogiwaayo office kubanga etteeka bwetyo lyali ligamba Anita Among yali talina kwebuzaabuza kwonna kubanga ojjukiranga mapinduzi tumujja kakiiko ka parliament. Anita Among yagaana naga nti mulindeko temulina buyinza ne Joyce baagala n'Abedi Bwanika babalemezaako Anita Among era Anita Among era ke kabadi kamuke yakozesa ku commissioner Mpuuga nga naye tumuwandikire nti abo tebakyali tubajjeewo ate ng'etteeka litukiriza kubanga chief whip alina obuyinza kuba memba b'obukiiko bonna mu parliament ye John Baptist Nambeshe alina obuyinza okukyusakyusa mu bukiiko bwe nga bw'aba ayagadde okukola emirimu nga bukulemberwa oludda oluvuganya gavumenti. So kakati mukyala Anita Among ng'akolegana n'Empuuga mu kakiriiki kaabwe ako nga bakolera Mwami Museveni bo basalawo okulaba nti banafuya naddala Ssenyonyi nti talina kyakoledde talina kyakoze takumyekumye baba neki kyatakoze Ssenyonyi. Abaka bakumyekumye bulungi ababaka be abakumyekumye bulungi ne balwanyisa obubbi. Ssenyonyi bamulwanyisa mu parliament lwa kulwanyisa bubbi buli mu parliament awo. Ssenyonyi tugende ku event ezibadde mu parliament ey'Emmwanyi UCDA tegena Ministry of Agriculture coordination yali etya according to you? Olutalo twalulwana nga parliament coordination ya opposition tukulemberwa leader of opposition in parliament ye yagezaako okulaba nti abaka bonna bakuma babeere bumu. Abalwana ku olwo baali naye nga Mpuuga yagezaako okola ki okutabula ababaka. Abalwana ku olwo baali opposition tebali opposition abalwana batya Honorable Zaake ne Akolo opposition si opposition opposition. Ssenyonyi ya coordinating bulungi awo no ya coordinating bulungi kwa kiri ekyabalwanya kyali kyabwe personal ng'abantu tekyali kya Mwanyi kubanga tekyali kunulira event okuva ku macha anti naye tekyali kya Mwanyi na muntu ntoka nti omukolo tegwabadde mu ndongo abantu balidde bulungi ogandi balwanidde ku mmere yatambudde bulungi ekyo twakivumirira naye tosobola kuvumirira yateeseteese mukolo tosobola kuvumirira yateeseteese mukolo twatulaba nti awo Ssenyonyi nti yateekateeka bubi ababaka be yateekateeka bulungi ababaka era n'abayingiza bulungi ekisenge ekiteesezebwa mu parliament n'ensonga n'azanjula bulungi ku fulo ya parliament. Kino kyajjawo buzzi yali incident eyajja wakati w'ababaka ababiri kubanga nange tosobola kumbuuza nenkunyonyola Akolo ne Zaake kiki ekyabatuukako bakimanyi ngaabwe kibiri personal kati tosobola kubiteeka ku leader of opposition. So akumyekumye bulungi ababaka mu kisanja kye omwaka ogumu gwamazeewo ate alwanye okulaba nti obuli bw'enguzi yabagana ogenda eggulu si bwe kyali nti bagenda sasanya ssente babadde mu Mombasa ekyo twakivumirira nnyo ekyeggulu biliyoni 5 zazige era kyo boolaba nti amaanyi ropu ge yateekako naffe ge twateekawo ng'ekibiina nzijukira emirundi gye wankyaza gyali mingi nga nvumirira ebintu by'eggulu ebyo era eggulu we kyakoma tekyeyongerayo walala ezo ssente z'omuwi w'omusolo ne zitaasibwa
kakati Mombasa emizannyo gya parliament zije zibeerawo era gibadde mu budget zo nokuva ku Rebecca Kadaga ne ba speaker bonna wabaddewo emizannyo gya parliament za East Africa nga gibeerawo kino kya mawanga agali mu East African community so ababaka bonna sewaga nti ba Uganda bokabe bagenda otwala babe Kenya twala baba Tanzania aba bonna bajja ba East Africa so tekyali mu ekyo eri yali budget ya parliament ebeerawo buli kiseera nti yatekebwatekebwa mu budget ya parliament nezino sente za tezali mu kino Anita Amongi ne bafere banne bali bagala kuzibba bubbi sente ezo kyobola twazibasuuza Anita Amongi ne bakonimeni banne bwe bali bagala okubba sente twazibasuuza busuuza buno gwali munyago gwe twabasuuza nga lopu ya kikulembeddemu kati njagala nkyuse jjia ngende wa Juliet Kakande era newe Masaka naye tumulabanga tali mu straight line mwitawo bituufu ne NUP chances ze ziweziri kakati gwe bakuteeka mu parliament nakubulidde nti omugaso gw'omubaka wa parliament ki kugenda kuteeseza abantu kubaga mateeka na kugayisa kakati ye Juliet Kakande bwe yatuuka mu parliament yatandika kudda mu kuweweeta basajja mu parliament oyo aba mubaka wa parliament mpozi yaweweta omubaka munne ali mu biwalaata by'abasajja babaka banne mu parliament aweweeta ali mu parliament mwe mwabireeta bannamawulire so kakati bannamawulire mba muleese ekintu ng'ekyo ne tukiraba abantu be era ku olwo abantu be Masaka be bamugiramu obwesige kyobola bayegatta ku mpuuga abantu bonna abantu be bajjamu obwesige bonna kati ba political failure betwogerako kati bali mu group ya mpuuga bavumirira Kyagulanyi boogera bino boogera biri bavumirira NUP naye NUP tosobola kugijjawo jijjeewo nga oyina ensonga ennambulukufu gy'oleeta ku kibiina kya NUP ne president Kyagulanyi nafe abakulembeze naye bw'oba togirina nga gwe weweeta basajja mu parliament tuyina abaka abamu bali mu parliament babeera mwe kamera buli wogi mutunuzaamu bwoti ate mati yagoyina enkola eyo okutuleetera ababaka naye buli omutunuza mu parliament olaba ali mu kweweeta basajja omutunuzaamu kamera ali mu kwesiiga lipstick wadde ku answer ya parliament talinaako kigambo kyonna so bali mu kwesiiga lipstick bali eyo bali mu kweweeta basajja bakola kati abo nga tubaza mu parliament mu bufunze Veronica Nanyondo yakola ki mukulabako because netali mu bitabo birungi namu naye kakati bwagendayo namukuwa beyanako mu constituency nga president atuddawo mukulabako gwe ngasanye subuga kati wano kanko addressing nga atali we NUP but atunulira ensonga z'ebyobufuzi mukulabako gwe lopu kye yakola kyali kirungi ekisooka lopu yayogera okusinziira ku ebyo ebizze bibeerawo omuntu oyo mwogerako okusinziira ku bimwetooloolerako mbuga tuze tumwetoololerako naye nga tuze tumwogerako ng'ebimwetoololerako biri ku miliyoni 5 n'engeri gyaze yeeyisaamu kati enneeyisaayo ekuleetera omukulembeze okwogerako ate bino ebintu bwe batabyogera mu bantu ne babitegeera abantu ku gurawundi abantu abamu bayinza okuba tebamanyi naye kati Veronica ojjukira emabegako awo nga twagala okujja obwesige mu bakomisona no NRM sensa motion yaleetebwa parliament ombaka yenna yaleete kubanga mu parliament ombaka kirizibwa okuleeta sensa motion ombaka yenna sekinoomu so sekikubo yakireeta fenna ne tukyenyigiramu nga ababaka abaali batakkaanya nabubbi bwa ssente za gavumenti obwezi omusolo kakati sekikubo bw'aleeta ekiteeso era sekikubo ojjukira nga ne president yamwogerako n'amusiima n'omusiima nga tuli mu kuziika taata wa Honorable Patrick Nsamba yamwogerako n'agamba nti sekikubo oli musajja mulungi kubanga ffe nga NUP tageti yaffe tetutagetinga bantu lwa bibiina byabwe bye balimu tutagetinga abantu olw'ebikolwa byabwe nga Bayibuli weegaffe tugoberera bya Bayibuli nti tujja kubalabira ku bikolwa byabwe katutagetinga abantu ebikolwa byo biri ki bw'oba wa NRM ng'oli ku nsonga z'abantu gwe sekikubo tujja kutambula nawe nga NUP bw'onooba wa DP ng'otambula oli ku nsonga z'abantu olinga bammawa bakola obufumbo ne Museveni tujja kutambula naawe ne bw'onaaba wa UPC naye ng'oli ku sayidi y'abantu tujja kukola ki tujja kutambula naawe so sekikubo wadde yaleeta ekiteeso
twavaayo nga oludda oluvuganya nga tukulembeddwa loopu waffe tugamba nti kati ffenna abali ku ludda oluvuganya gavumenti tusimbe mu mugongo gwa loopu tusayininga eki sensa motion eno tugoba ababbi era ekyamazima omulimu twagukola ne tugugusa ne tugukola ne guguka abaka ne tubafuna be twali twetaaga ne Veronica Nanyondo y'omu ku babaka abagamba nti nze njiyewo omubiri ku lwa Mpuuga sisobola kukkiriza Mpuuga oba mubbi kampagira obubbi bwe ne banne bwe beegabanya ssente so ababaka basalawo okwekkiriranya n'ababbi b'essente z'omuwi w'omusolo tulina okubaanika ne ku gurawundi ensi bamanye n'abalonzi ababalonda babamanye nti bano bo babbi era bakkiriziganya n'obubbi obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Okitegeera omanyi kati olutalo NRM lwe yagula ku Ssekikubo yamuteekako bajenero babiri ab'amagye abaawummula bamwesimbeko bali mu kumulwanyisa bagala kumwesi jenero omundo ozagala kumwesimbako naye bagenda bakuba abantu be bamutulugunyeyo mu constituency waliwo abavaayo mu constituency nga balaga nti mubbi wa ttaka ajja n'ekisa kya Mukama kisa kya sitaani kubanga no yeyambudde taba kisa kya Mukama ekyo kiba kisa kya sitaani kubanga buli okwata ebitundu bye by'omubiri Mukama byatulagira tubenga tubibikkako gwe n'obiraga ensi kitegeeza oba kisa kya sitaani so kati Abedi Bwanika ndowooza niyo tutadiscussinga nnyo era naye ndowooza agwa mu abo baane abe Masaka batasobola kudda agwa Abedi Bwanika Juliet Kakande Veronica Nanyondo Bampuuga n'abalala tukyabakuba mutoki bakagabo Masaka gwe nga gwogitunulira otya nga Mpuuga naye alina kati waayigenda okuyimirira gikomanding tayinaawo musobola ogikomyawo tayinaawo agenda kuyimirirawa esaawa zino tebali mu ngalo Masaka erimu ttaano za NUP ababaka b'e Masaka aba NUP bonna ne mubateeka makerere kavule ne bajja mu meeting ne batuula nkugambye waliwo aba NUP nga baweebwa red card nanti kyenkugambye mbakubuulidde abo tetwetaaga na kubayita tuyita baaki twabali placinga dda ababaka weebali abagenda okubavuganya twabali placinga dda abantu b'e Masaka basalawo dda ne bagamba nti bano tugenda kubali placinga era we tuyita ababaka b'e Masaka bano abagenda okujja mu replacement z'abano be bajja so twabali placinga dda abantu b'e Masaka bagenda kubateekako abantu abalala basindika abalala mu parliament so Masaka eri mu ngalo za NUP 5 Mpuuga talina waayimirira ne ku kyalo gye bamuzaala eri e Masaka bwe yagenzeyo bamugobye bamutute misinde ng'awoza Kyagulanyize namuleeta bamugaye tuviire totumalira na biseera so tetwagala tewalabye bamutute talinnya katalina Masaka waayimirira komandinga ssebo bw'aba ayagala akomandinga Abedi Bwanika Juliet Kakande Lubega Mukakuba Mabike abeerawo ku Namirembe Simaya Namirembe guest house waabeera kati komandi ye weeri awo teri Masaka era singa komandi ye eri Masaka n'ekitebe kyabwe ekyo simanya ddi ebikoze biti yandibadde yakiteeka Masaka naye Masaka atyayo tasobola kuteekayo kintu kyonna nkugambye bwe yagezezaako okuyimirira mu bantu e Masaka bamututte butwasi ki misinde kati onoga nti naye akyali awo tudde awo tumalireko obudde tetulina budde tulina ebyokukola bingi tuligenda mu protest vote tukunga bantu mbalala luddawa tuli mu kuteekateeka bakulembeze bapya kibola twasazeewo ne Secretary General tumuleete mu Kampala Central ajja akiikirira abantu kati olidde ebigambo byo bitya olya ebigambo byo bitya asa nsubuka njagala obeera omuntu omulambo lukufu ebyobufuzi nga todda mu ebyo byakugira lwa kubanga bakusuubiza kakkaanya bigambo ki bigambo ki nasemba okwogera naye wandaga nti teweyagalira ddala Lubongo ya kujja mu Kampala Central kubanga ayine wabwe gyava agenda commanding fenna tulina gye tuva naye nakugamba nti wuliriza no soko wulire nakugamba nti Lubongo yo kwesimba mu kifo kyonna nze ndi munnamateeka naga nti tewali tteeka lyakola ki lyamenya kuba tuwadde n'abaka ba parliament wano Fred Ruhindi yali nnakawo bw'abaziguluka abadde nnakawo Harold Kaija yesimbe wane ebisanja biri mu Kampala Central kati agenda Nansana municipality ukadi yaki ya PPF bajita ya PPF abaye People's Front for Freedom PFF PPF ya Mpuuga jaleta naye bali ku PFF iso agenda Nansana municipality ebibiina bikyajja so tuddeyo ku babaka baba njagala
kubabaka kati bamaze nali chusa jia chusa tugende ngi twale mitiyana wajo isibagala tulaba nti Joyce bagala mu kyamwetaaga because temwina okiriya kandi tumwetaaza ki be mwinawo na bossa mwinawo mukwano gwange bamuyita Nalweyiso eddala ndyerabidde naliko kona ye ku seti ndoza ne bamuyita bitano Fausta kati abo bakulembeze mukubalaba abo bakulembeze tubazimbye Joyce bagala ayinaki yava wano nga munamawulire n'agenda ne yesimba bwe yali ayinaki nera yesimba ko ku kadi ya DPP abamu ku betuleeta balina mu service oyo Nalubega Fausta kansala wane Makindi ne bamuzaala wali Kalangala so agenda kugenda avuganye na bossa bamuzaala eyo na bossa nga naye mumule ono mulala gwe tuleeta oyo speaker wa district bwambi wa district ye Mityana bawo yesimba oko kuone kuwa ndoza mu Mityana North ne bamuwangu yes so kati abantu bayina bangi n'abalala bachajja so abakulembeze tubayina NUP ina abakulembeze ezimbi abakulembeze okuva wansi ku kyalo okutukira ddala ku national level so Joyce bagala bwabanga abantu yabali amoru kwe tubali tulina kye tumwetaaze kisalawo okulya mu bantu olwo so abantu bali manyi ga abantu era bajja kulonda ku bano betumenye balondeko omuntu omu agenda abakiikirye mu parliament Ntebe municipality ewali Kakembo Mbwateka pulira nti muleta Katana oyo naye ayina red card Katana ayina ebisaanyizo byonna ebisobola okumuleeta Ntebe municipality naye n'abalala bangi gye bali wali abalala gye bali tulinayo abalanga batano lisi sigiyina wano bagenda mu kamyufu era tusunsule ne NUP ngolaba nambulukufu mu kamyufu kayo lwaki pozi masha walukamba kyakulira kachoke byokulonda akewamwe nga lwaki temugenda mu kamyufu nga KNRM no buli kibiina kirina engeri gye kikolamu akamyufu kaakyo buli kibiina kirina engeri gye kikolamu primaries zaakyo era katugenda mu kamyufu wano Kawempe North ayo mwaji wadde Nalukola tewaba wakulimba nti Nalukola yalina kadi ya Kawempe North wabijjeewo nze ndi mukulembeze yes no era bwe tunaasalawo ne tugimuwa era nja kukomawo gambe twagimuwadde naye kati tosobola gwe kusinziira noga nti mwamuwaji wadde dda Nalukola kanso Nalukola mu member wa National Unity Platform so member wa National Unity Platform yali munnamateeka wa DP ekibiina n'akivaamu n'ayingira NUP ajingira mwaka so wonna woba oyingiridde ekibiina obeera member wa kibiina era oba osobola oba olina ebisaanyizo kasi obeera member wa NUP obeera n'ebisaanyizo ebikukkiriza okuvuganya ku kifo kyonna ne bwe kiba kya bwa president tetuliiko nti oli amazeemu emyaka 10 oba amazeemu emyaka bwegiti so n'olwekyo Nalukola ne banne bagendagenda mu kamyufu tulinayo Luwemba tulinayo Magala Umaru tulinayo Banusifa Nakato n'abalala bangi so bagenda kujja mu kamyufu tujja kusunsulamu era nja komawo wano mbabuulire tikadi gundi yagifunye neka toza gwe kujja wano munnamawulire kati mwaji wadde dda Nalukola nedda sebo bwoli wa mawulire ati mbane sauce sauce zo nze sobola kuzirira ingako kubanga ekyo wandi kijje kunze kakati so tugenda mu kamyufu n'obumyufu obulala bwe bugenda okubeera twafunamu okutaataganyizibwa mu kibiina olwa kuba nti twakola ennongoosereza mu ssemateeka omukadde era nalinda bajuzi bano bampuuga ne ba Juliet Kakande ne propaganda waabwe nje NUP teina ssemateeka ne babuuza gwe weesimbirawo muki gwe oba wali yeesimbirawo muki obadde rope ejo bachite badde mbaka parliament friendly fire okubaba n'amasasi abasanyeewo kandi yoyo propaganda kubanga oyo abeera propaganda eri esasi terituuka oba ogenda kikuba kisasi kigwawo kubanga ne mu bantu bokiikirira abanyenda omukungwe oba abamasaka city baba maze okulaba nti oli wa Kibogwe nnyo bakola nansobi okuleeta singa n'oyimirira n'ogamba nti NUP yajja mu kalulu nga terina ssemateeka so ssemateeka yaliwo nze akubuulira nze ndi munnamateeka ndi ku lukiiko olw'ebyamateeka mu kibiina era mmanyi ebigenda maaso mu kibiina so ssemateeka yaliwo naye twamukolamu ki ennongoosereza kakati ennongoosereza ezo ne tuzitwala mu Electoral Commission bazigazeeti batugume gye batwala mu kooti anti ye ngwaye
semateeka y'omwoyo naye batugume kye batwala mu kooti nga bawakanya ennongoosereza ezakolebwa mu ssemateeka waffe. So ennongoosereza bwe baziwakanya kuba ennongoosereza ezo emumala okuzikola ne muziyisa mu kibiina muzitwali Electoral Commission. Omulimu gwa Electoral Commission kuzigazeetinga. Bwe zigazeetinga n'emala okuziteeka mu gazeeti olwo ne zitandika okukola. Naye bwe batinazigazeetinga tezikola. Kakati Electoral Commission yali ekyalinda kuzigazeetinga bano ne baleeta ebiwandiiko bya kooti. Batugume. Nti twemulugunya ku nteekateeka eyo eyakolebwa. Mufuna ekibiina. Member mu UNRP. National Unity Reconciliation and Development Party. Oyogedde bulungi mama. Kakati ye ekibiina bwe twamala okukifuna ne tukijja ku bukulembeze bwa Batugume ne Bakibalama ne Bakagombe ne batondawo ekibiina ekyabwe ekipya kye batuuma FIRU. Forum Integrity in Leadership. Forum for Integrity in Leadership. Era nga Ssaabawandisi w'ekyo ekibiina. Kakati taata gundi Secretary General w'ekibiina ekyo ekya FIRU era nga yetugume. President wakyo ye Kibalama n'abalala obukulembeze bwabwe nga buli eyo. So NUP ne tubeera n'ekibiina ne tutambula nakyo era ne tutambula ne Ssemateeka Omukadde. Ssemateeka Omukadde akawaayiro ak'enkaaga Musemateeka Omukadde kali kagamba nti tuteekwa okubeera n'okwogerezeganya consensus naddala mu bifo ebyenjawulo bye tuba tugenda okuvuganyaako nti tusobola okubeera n'okwogerezeganya oba n'okutegeka akamyufu munda mu kibiina. So enteekateeka eyo gye twagoberera mu kalulu akawedde naye ne tugamba nti twetaaga okubeera n'akamyufu mu kitundu mwennyini oli mwagenda okuvuganya. Abantu mu kitundu ekyo bo beesalirewo kuba kandidate bano 8 ani ayina okutukiikirira mu kibiina akwate fulaga kubanga engeri gye tuli people power tuli maanyi g'abantu twali tuga nti era obuyinza buyina kubeera eriwa bantu kati kyekino baate abana bafiiru Batugume kye bawakanya ng'ate bo baga nti bammemba baffe ffe kye tutakkaanya nakyo kubanga Tugume talina buyinza bwonna ne banne kugenda kuwakanya nnongoosereza zino. Ne Tugume nga ayagala njogera mu kooti kiki? So andi kati Tugume osobola okumwawula ne bamuyita ne Mabirizi. Kati be Bamabirizi. Tugume yali akuba mu kooti. Buli kaseera agamba. Namuleta ku seti ku TV ne mutwogera. Ne mubuuza. Kati waliwo bino bye bali bagamba nti abattu omusango musimanya mu kooti. Simanya Uganda Law Society tebamanyi bijjukira. Tuliko ne luka. Era yali tebamanyi. Mse tuliko ne lukanga Moses. Yali tebamanyi. Mubuuza. Walo council yagala tebamanyi. Mateeka. Yatabuka. Tuba kuseti anga ngenda kula. Lwaki atabuka yandigambye buga nti ndi munnamateeka. Nsokubuza tuli munnamawulire lete wano certificate yo. Kwandi mugambye nti oli waddembe okumbuuza nti oli munnamawulire. Tugenda mu kooti. Mundese ku TV yamwe ne mu mpewulira ku TV. Twawere nemba ne Tugume. Okutuka we yakakana. Tewaliwo nnyo kuweebulaawo. Tewaliwo nnyo kuweebula. Wani we yandi kututte mu kooti wandi muwanguliddeyo. Nkugambe yeye yali antwala. Wandi muwanguliddeyo. Era namala myezi 2 nga muyita ku TV. Kuba kakati nze Matiya bw'onkyaza wano ndi waddembe okubuuza nti naye ddala gwagenda okunkyaza oli munnamawulire. Nundage ebikukwatako nti ndi munnamawulire. Yes. Omanyi amateeka gano galimu emitendera. Tugume asobola okubanga munnamateeka naye ng'oluusi talina bbaluwa ya lokansa kubanga lokansa erina ebbaluwa gyewa bannamateeka okukola emirimu ya buli mwaka naye kati ezimu ziba zikuwera ku myezi 6 myezi 6 n'ofuna noddamu n'ofuna naye kati ogiteekamu kasente katya Lokanso nga bammemba balina sente ezisasulwayo nga bammemba nga bw'olaba Uganda Law Society. Kubanga Uganda Law Society yanjawulo ku Lokanso. Uganda Law Society ene waffe banga wujja. Ebanga wujja. Lokanso ene waffe banga Media Council. Media Council. Kugamba nti wobo ino okwemulugunya eri munnamawulire ogenda mu Media Council. Kati neno mu mateeka bwe kiri obo ino okwemulugunya ogenda mu Lokanso. Kyobola banti fe Law Society eri je tufe nga bwogambye nti eringa wujja tubeera ne member kuki ku Law Council era president waffe kati nga Semakadde yalina okuba ki ye member omujjuvu ku Law Council
So yensonga lwaki olante bali ba mama Sakaluwa ebbaluwa etwasaba nga Law Society wandikire Law Society eyingire mu nsongazi era Semakadde bwe yayingiramu mu nsonga za Masakaluwa bamuwa certificate era kati akola. So ebyo nti byatugume bye bagendayo byatulemesa okola ki byalemesa okugazetinga Semateeka waffe ne kakati tuguma jeyo musawo era tugenda tutule naye ku kisi member waffe kati muina kuwere nemba nenga mugeze mu kooti tulage kooti njono muyaye ate muyaye ki yali member wa ER bajita UNRP National Unity Constitution and si member wa national yawabira national unity platform tewabira UNRP fe mu bitabo byaffe nga national unity platform tugume si member taina buyinza butwala mu kooti kibala member muki mu NUP Kagombe member yali member achali oba member bwabwe twabusazaamu lwaki olw'enneeyisa yaabwe embi ne abasajja abatandisi b'ekibiina ne mubayisa bwe yes kwanga tulina obukiiko obukwasisa empisa tulina obukiiko obutunuulira bammembe engeri gye beeyisaamu so twabayita mu bukiiko obwo ne bagaana okulabikayo kati obukiiko ne buyisa resolution ne tugaa nti abo bagobeddwa mu kibiina ne bagobwa era kati bye bakola babikola ku lwabwe twasazaamu obwa mmemba bwabwe kakati nkyusa jjiya gireete okweyagaliza taddemu kati nambeemu lwaki mweyagaliza nnyo nga tutya Lubongoya agende mu Kampala Central Waiswa agende mu Nakawa East omuyambi wa Bobi Wine nabadde ngene nakasongola weekend eno nenda bibipande bye MP to be Kawempe South Hassan Nsubuga naye jalaga Chairman Nyanzi naye agamba ngenda mu Kawempe North okweyagaliza kwaki kuweereza abantu awo kakati okweyagaliza kya buntu sisobola kunenya Matia kugamba nti omwaka ogujja oba guno 2025 njagala kubeera president wa Ujja era nsobola okusinzira n'enkusabira akalulu naye wabeerayo n'abalala bavuganya era abeyagaliza ekifo ekyo so Muujja temujja nasolo kande ndi ayo kavuddeyo kakati oyo agende bugenzi muvuganya ne mufuna omukulembeze so ekibiina kyaffe kiina internal democracy mu kibiina internal democracy nti tubeera ne demokrasia oba nkiyise ntya demokrasia ow'omunda mutya tumupimira ku buli muntu okujja okuvuganya nga bw'ayagala Waiswa amufumbiro waaba ayagadde Nakawa East nga ze abantu b'e Nakawa East bajja kusalawo baba mwetaaga abeere member wa parliament oba nedda mukulaba kola bakikola Waiswa amufumbi Secretary General bw'ajja mu Kampala Central abantu b'e Kampala Central bajja kusalawo bamwagala oba nedda mukulaba ko njagala kati njogera Hassan Nsubuga njagala mu kifaananyi ekigazi alaba ensonga z'ebyobufuzi ku ddala y'ensi yonna mujje ku kino ekya NUP ekyokwogera nga lwakuba ayagalayo ka kaadi mukulaba ko laba kikola mukulaba kwange okweyagaliza ebifo bino okweyagaliza ebifo nga Secretary General w'ekibiina ajja kujja lwaki otunuulira nnyo Secretary General nange ntunuulira nange ntunuulira kyali mu Kampala Central nze nkulidde mu Kawempe nsikulidde mu Kawempe South kyali mu Central ya Kampala kyenjagala okukuleetera kyekino nti ffenna tulina ebitundu gye tuva President wange Kyagulanyi bamuzaala Gomba naye abadde member wa parliament mu Kyadondo East Kyadondo East tewali teeka limuganda kuvuganyizaayo ate mutuuze mu kitundu ekyo teeka bwe ligamba tikasitobeera ng'oli Munnayuganda oweza emyaka 18 oli mulonzi oli mutuuze mu kitundu ekyo boolina byokolerayo oli wa ddembe mu Uganda yonna nze ndi wa ddembe ogenda saawa eno nengenda nevuganya mu constituency y'e Kanungu oba Rukunjiri oba nengenda nevuganya mu Agago constituency mu Northern tewali teeka lyonna likola ki liŋŋaana naye abantu beeyo be balina obuvunaanyizibwa obunga nti wano tetujja kulonda ate tebasobola kuŋŋa nti kakati teweesimbawo wano teeka teriŋŋaana kwesimbawo wano kubanga nze Nsubuga sinze Anthony Akoolo
okitegedde oba sinze Gilbert Olanya. So dembe lyange nga munna Uganda okuvuganya mu kitundu ky'eggwanga kyonna. So ebifo bino omuntu oganti ngenda kuvuganya wano obuyinza tubuleka eri bantu ba kitundu ekyo bamulonze tebamulonze kankuwe ekyokulabirako ngomangime musajja yava Busogeri omujjukira yagenda ne yesimba w'embalala awangula abantu tebamulunda gwali buyinza bwaba na Uganda atike esooka tuji obuyinza ebuteeka mu bantu nkugambye nti gwe wesimbawo mu wujja nze nsobola okuwagira ate seetaaga kutunuulira Matiya gwe bazaala eri ekanabulemu eri lwaki oba gwe bazaala eri ebululi lwaki agenda kujja yesimbewo nga pulezidenti wa wujja tutunuulira kifaananyi kigazi era bannamawulire abakolera ku Radio West ne TV West Embalala era gobeera pulezidenti waabwe abakolera ku Radio Busogeri gobeera pulezidenti waabwe n'abakolera wano ku media za wano mu centro gobeera pulezidenti waabwe so kiba kifaananyi kigazi era kyobola nti n'obukulembeze bwammwe obweba amawulire wano oba bakulonze nga president ate mubeera ne bwa representative wa abalala abatwala ebitundu ebirala basobole okuyamba ku omulimu gukubeerera munene okitegeera so tewali awo gamba nti okweyagaliza kya buntu n'okuvuganya kya mateeka era kikirizibwa naye ekikulu nti abantu bakwagadde bakulonze tulina Salimu Uhuru wano simanyi na gye yava oba bamuzaala oba waawa n'obuva obudde tetubumanyi naye meya wa Kampala Central tali wao Salimu Uhuru tomumanyi aina wali ku muceere manyiwe restaurant ndiro lyawo muceere naye bwogenda n'okunoonyereza wano mu Uganda oyinza n'obutafuna kyalo waawe bamuzaala ayinza n'okuba yava Buvyeri najja tutulabe wano abanyarwanda bangi bavuganyiza wano mu bitundu bingi kuba teeka libakkiriza etteeka erifuga abagwira ligamba nti jajjawo waba yali wano mu 1926 nga yaliwo wano mu 1926 kati gye myaka 10 leero si 226 gye myaka 10 egiyise oli waddembe okubeera mu Uganda era n'ovuganya ku bifo byonna era n'okola buli kyoyagala mu ggwanga lino so kyekiwadde omukisa nga Basalimu Uhuru okujja wano yandibadde si meya wa Kampala Central so kati okyusa jia so kakati tosobola kugamba nti omuntu okweyagaliza ekifo kibi oba okwesimbawo mu kifo kibi naye obuyinza tubuze eri bantu era abantu ba Kampala Central nga balonda Salimu Uhuru bajja kulonda ne Rubongoya oba balonda omuntu omulala yenna so kakati tugende mu maaso ebibuuzo bireete so Kawempe South oyogedde ku Doni Najja ye muyambi wa president ye muyambi ye personal assistant wa president Kyagulanyi yes so ekyo kuvuganya demberi naye ng'ekibiina tujja kutuula twetegereza abantu bakube mutoki kyamani nyanzo genda Kawempe North era naye demberi okugenda mu Kawempe North kubanga jabeera jawangalidde banga ddene ayagala Kawempe North Kawempe South andi abeera mu Kawempe North naye bwa constituency najja nabayagala wangu wasobola okumegula tewali wangu kubanga abantu be basala wani gwa ani nkugambye nti omuyambi wa president alina teeka limugana kweyagaliza kifo oba okuvuganya mu kifo kyonna chairman Nyanzi alina teeka limugana nga abalala bonna ba member mwene UP ba member fena twenkana kyobola membership ya NUP akatuli ba member emitwalo 15 milioni 15 n'abagwamu indako mwina ba member bameka mwene UP bali mu milioni 15 n'abagwamu size nabo wano mu bujjuvu naye nja kujja nabo olwenaakomawo nkubulira kati peni yawo asina wano peni yange njirese wanja tubale bibaluwa amanyi Hassan Nsubuga mu bana byabufuzi wagaye mwina ba member bameka bali mu milioni 15 kyetagisa kyo muntu okubeera member mwene kufuna membership card ya National Unity Platform ya nusu 10 osobola okugifuna ku office za fezo n'okwetolola eggwanga oba nojja ku kibe kyaffe Makerere Kavule na kati weziri nusu 10 lwo bweruti nfuka member fan newero wisha baawukana baawukanira ddala fan yani kyobola nti member kankunyo soke nkunyonyole ku member w'ekibiina yo yalina membership card y'ekibiina era oyo aba n'obuvunaanyizibwa okumanya buli kigenda maaso mu kibiina waddembe okujja mu kibiina naga nti kino lwaki kitambula bwe kiti ne bamunnyonnyola oyo ye member omujjuvu ow'ekibiina ng'ali mu bitabo by'ekibiina
kakati tulina omuwagizi gwoyita fani kakati omuwagizi yakyukakyuka buli kiseera kyobola nti mu America ebibiina bibiri ebivuganya kati mu America DP ne Republican Party waliwo amasaza mu America nga bagayita Deep Blue State tuyina ne Deep Red State ne tubeerawo n'amasaza ge bayita Swing States kakati era kyobola abakugamba nti bano bakandidate baba banoonya akalulu Trump ne Kamala tebamalira nnyo budde mu masaza gali bayita Deep Blue State ne Deep Red State amaanyi gonna bagateera ku masaza ge bayita Swing State nampa wengwa kubanga gogas DPS oli wangula ne Republican oli wangula kati eyo waliyo bafani waliyo abawagizi yo muwagizi akyuka agenda na kiriwo era okimanyi nti waliwo omuntu atuuka ku kakonge ko kulonderako nga tamanyi nagwo agenda kulonda naga naye gundi ono yasinze okunyumira ndabikidde bulungi namulonda kati abo be bawagizi so bakyuka banjawulo ku bamemba kyobola nti Bungereza ina abantu obukadde nkaaga ekibiina kya CP mu Bungereza kiina bamemba basoba mu miliyoni 2 CP naye manya abawagizi abasoba mu miliyoni 2 abakiwagira naye kiina bamemba emitwalo 16 yokka kati ekyo kyokka era mbadde ndi wano Conservative Party da bichi okitegedde anti kati nze kikwanguyiriza ng'okyalina mu kunoonyereza nze bimbeera wano mu kubanga kyembadde ngamba au kaniyo okubera ne milioni 18 z'aba member 15 z'aba member ne NRM ne tugambe na 18 nga tuna milioni z'abantu na 5 n'okusoba kati gwe eyo percentage olabe gatta takati nga ogami mu UK waliyo abantu milioni 6 wabula ba member ba Conservative Party bali emitwalo 16 member wayeri ekibiina kakati member vunanyizibwa ku kibiina kati gwe bala fani ku member kakati ate kati gwale mbadde sagala andike kumpa abali abasajja anti wuliriza njagala nkutaputire nze ebyobufuzi mbimanyi ku ddala ly'ensi yonna taputira so siri kimbuyege siri gojja kusanga eyaga nti gundi kati eno mu nsi ezikyakula demokrasiya waffe engeri gyafaananamu kyobola banti NRM esobola okuddira bamemba be yatandika okuwandiika ndowooza mu 2 oba mu 9 nga nakati ekyababala ekyo kiri mu nsi ezikyakola ki ezikyakula naye bw'ogenda mu nsi ziri ezirina demokrasiya osobola okusanga kubanga mu nsi zino ezikyakula gy'osanga bamemba oli asobola okujja ku NUP n'agula kaadi 10 n'agenda azigabiragabira abantu n'abatwala ewa Museveni n'agamba nti bano baasaze eddiiro kaadi zaabwe zizino so eno mu nsi ezikyakula kizibu nnyo okwawula memba n'omuwagizi okitegedde obuzibu buli kwani kibiina kya byabufuzi biremeddwa okusomesa obuzibu buli ku demokrasiya engeri gyakwatiddwamu nti ne gavumenti zikweka statistics omutuufu oba ebyo ebibala ebituufu bikwekebwa n'ebibiina by'obufuzi bibikola ne bikweka ebibala ebituufu eri mbannamawulire n'ebintu kwati gwe bwogenda ku NRM n'owagane naye mu mperi register yammwe ze ndi munnamawulire ngenda ku website yaabwe sirabayo bamemba oyogedde bulungi naye wammwe tebaliyo so ewaffe kati ojjo wetegereze tugenda tuteekayo bamemba baffe tugenda tubateekayo era saawa anti wuliriza kambikebere kati anti wulira kyenjagala okugamba bwe ntyo nti saawa eno tulina ne bamemba beewandisiza ku mutimbagano era membership card ne bazifuna okwetoloola ensi yonna ogenda ku mutimbagano gwaffe ne weewandiisa n'osasula olukumi lwo era ne bakuwa membership card tulina enkola eyo ojagenda oginoonyerezaawo twagiteekayo ku mutimbagano era bamemba bagula membership naye kyenjagadde okugamba nti mu nsi ezikyakula kino nti ku website ya NUP teri bamemba ba NUP anti website yabwe kwendi bamemba tukyabawandiisa era tugenda kuteekayo omuwendo omutuufu kuba kati bamemba bakyewandiisa bangi naye tujagenda tubateekayo so mu nsi ezikyakula kyenjagadde okugamba nti bamemba n'abawagizi kizibu okubaawula kubanga ojja kusanga olwaleero oli ajje ng'eyo gye tuwandiisiza bamemba baffe ajja kwewandiisa olwaleero akampandiise mpandiisizza naye bw'otuuka wali aga nti kati enkya sikyali
so munsi ziri ba member abo bolaba bayina n'amateeka agabafuga butereevu bayina kibawaye eri ekibiina by'obufuzi nti bw'okola ensobi bayina n'omutemwa gwe babasalirawo n'okufuna obufunyi membership card anti si kyangu process mpanvu kuba omanyi nti ba member abo nabo ate bayina bye basasulwa mu kibiina bayina n'emisaala egibaweebwa nti ojja kusanga member wa CP nga bajja muga nti buli mwezi oyina okuwaayo paundi 100 mu kibiina gye mitwalo 40 wano naye wakati ba member baffe wano ojja kusanga nga ne bw'omugaa nti buli mwezi waayo 2,000 tasobola ajaga nti kaadi yammwe yiye mumusazemu okugigula obuguzi olaba n'okugigula kwa mpaka era twateekawo juuzi okugambawo nti abantu abalina obusobozi mujje mugule membership kubanga twali mu kalulu wake twaddamu eno ono omukyala eyafa eyali wa FDC mukyala ono omukulu eyafa ogwalo twali mu kalulu eyo naye ng'omuntu akutuukako naga nti nyambo mpeeyo siringi 5 ne 5 bwe biti ebya Uganda kakati osobola omugamba agule membership card yanosobola 10 so kyobola twaga nti abakulembeze abasobola mujje mugule membership card mugende muziwa abantu bamwe abateesobola kakati n'obwavu obuli mu nsi zino ezikyakula nakyo kizibu kinene nnyo okitege nti ekibiina kyetaaga ssente naye member okumuga nti buli mwezi waayo mu NUP 2,000 ekibiina kitambule tasobola alaba ng'omubba naye nga oyina ne batuguma bajano ne bagamba member sente ezo waayo zaaki nga NUP efuna obuwumbi 7 okitegedde kakati ekyo kiba kizibu kinene kizibu nnyo okusanga mu nsi ezikuze n'ogamba nti member wa DP mu America oba wa CP n'omuga nti paundi ezo 10 owaayo zaaki nga CP efuna obuwumbi 15 buli mwaka membership ayita mu process kiranga onafuna national ID one oyogedde bulungi oba ogenda funa katugambe passport ebibuuzo ebikubuuzibwa n'ebigenderako biyitirivu nga tuli mu wetefutefu ogamba nze membership ya katugambe ya Labour Party njesonyiye kati wano tekiri kati process ogirabye yendaga muntu kati saawe eno bojja wano no tugume n'agamba abantu oba oli n'agamba abantu nti bannaye bannayuganda endaga muntu muziveeko munnayuganda ali asobola ogamba oba omulalu okitegedde naye ate bw'okiza ku kaadi za NUP oli asobola okugamba oba za NRM oba za DP oli asobola okugamba nti owaayi tulina baavu nnyo oba oyo kyayogera kituufu bagagira ku ssente zammwe eziva mu electoral commission eziva mu gavumenti obuwumbi 7 biki batugume bye babeeramu wano so ne batamanya nti demokolasiya w'ensi n'obugunjufu bw'abantu baba babukkakkanya kuba kakati gwe oli munnamawulire ekirungi okola research obiraba genda onoonye engeri member wa DP mu America gy'afuuka member okuba nti ndi member wa DP olabe Susan Collins mu kisanja kya kino nga Biden yajja ng'avuganya Trump Susan Collins member wa Republican Party naye yagaana okuwagira Trump yagaa sijja muwagira ndi member wa Republican Party naye nagamba nti nkimanyi n'ebibonerezo byensobola okufeesinga ne Trump wa Republican Party naga nti wadde wa kibiina kyange sijja kumuwagira nagamba naye n'ebibonerezo mbimanyi byensobola okufeesinga naye nsaba ekibiina kyange kinsaasire busaasizi olw'ensonga nti yali avuganyiza mu ssaza lye bayita Deep Blue State nga lya DP kyokka ate ono Red okitegedde kati ekibiina kye kyaga nti omubaka waffe tulaba obuzibu bwalimu n'olwekyo katumuleke tetujja mubonereza ate era omubaka bw'atyo ne mu Kongresi ya America bayina engeri gye bawewamu era ebiteeso ebimu bwe bijja agwa ku sayidi ya DP ebimu bwe bijja ng'alaba tekimukose nnyo n'agenda ku sayidi y'ekibiina kye kubanga constituency gyavaamu essaza liri lya DP naye bantu bali balina ensonga lwaki bo bamulonda baga nti ono teyeekubiira kuba waliwo ajja okugamba nti nze ku Republican Party era nga bw'otawagira kya Republican boddayo eri akaluteri kubanga biri ebibiina demokolasiya bwe yatuuka kyenkugambye nti bw'okwata kaadi ya DP mu ssaza lye bayita Deep Blue State totawana na kunoonya kalulu bwesigala eyo ng'okola byonna woddayo ekewone weebaka olinda kulangiri kubanga DP yawe yagonza awo weewo nti ndi California kuba kati California bagita Deep Blue State
ya DP nete kiganda Trump genda kunonya yokalulu naye akimanyi naye akimanyi nera ne wali Republican era wa DP era agene ne nga akimanyi then kati ne mu binkanira mu swing states yes era Trump yawangudde na swing states tebasobola kugamba nti Trump ayine saza neri muli yawangudde ngali ya DP oba tebasobola kugamba nti Kamala Harris ayine saza yawangudde ngali Republican tekisoboka. So amasaza jobola abantu bali kunkola ya federal state nti buli masaza gekolera ku nsonga za era bado yadambuza mu namawulire wa Citizen TV mukutu guli eyo kenya nangana ye Trump ayine ekigambo kye yayogedde ngaalayira nti bo bagenda kubeera ne agenda bbiri zokka mukazi na musa kakati tekisoboka lwa nsonga nti DP mu America yo egamba nti bo bali moderate bali ku side ey'abantu kwegamba bo bali moderate bo baga nti bakkiririza mu buli ddembe lya muntu okwegazaanya naye Republican Party era nalinda ba omu ku bamemba ba Republican Party yagenda okuvuganya mu kamyufu nga Trump ajja ne bamuga nti naye na mawuli omu yali amubuuza namuga naye gwe okimanyi nti tosobola kufuna kaadi mu DP naga nti lwaki ne bamuga nti gwe toyagala kuwasa naga nti situufu nze sina mukyala naye nayo ko girlfriend naga naye kuliko ditaliiko kubanga afadhali obeera nga walinayo ko girlfriend nga kuliko dikwali nti namuyina afadhali ne twawukana kuya abazungu byangu nti ne boyawukana ne girlfriend wo ensi esobola okukitegeera yes kakati era kyamuwandula mangu kubanga Republican Party tosobola wadde kwetaba mu kamyufu kaabwe nga toyina mukyala oba tobeerangako na mukyala oba nga tofumbirwangako oba nga toyina musajja ekyo kikyamu kubanga bo bakkiriza nti omusajja alina kuba musajja n'awasa mukyala oba omukyala n'afumbirwa omusajja kakati ate mu DP bo bagamba nti afe tuli moderate buli omu wa ddembe osowasa musajja munno yes oba olaba nti no DP bwe yawangula yakwata ebigambo ebyo n'ebiwandiika ne ku mukutu website ya White House n'ebiwandiikayo nti abantu baddembe omusajja okuwasa omusajja n'omukazi okuwasa omukazi naye Trump kasa yamaze okwogera ebyo n'amala n'okkuba ebirayiro biri ne babisangulayo ne bateekayo nti omusajja alina kuwasa mukyala n'omukyala afumbirwe kakati lwaki oli n'ademuga nti ekisoboka nti USA oba United States of America ekolebwa states 50 amasaza ago buli saza lyetengeredde era likola ebintu byalyo mu kwetengerera era olaba nti mu masaza mangi mu America nti bayina ebibonereza ebikambwe ennyo okusiba obulamu bwo bwonna okusiba emyaka 5 myaka 3 singa bakusanga ng'oli mu bikolwa ebya Sodoma ne Gomora ebyo bisiya amasaza ago gye gali mangi tosobola genda musaza ngeri Georgia n'obikolerayo ebyo amateeka ogakwata naye ate bw'ogenda Nevada ate nosanga babagatta n'okubagatta abasajja ne bagatta n'abakazi nemanya n'abasajja n'omusajja ne kubanga eri federal state buli saza lina amateeka galifuga so White House yo yaddemba okubijjayo biri n'eteekayo ebyayo naye tesobola Trump tasobola kuwa biragiro omusaza amasaza gakolera ku biragiro by'amasaza kyobola amasaza galina ne kooti ensukulumu ez'amasaza n'akakiiko k'ebyokulonda kubanga yogedde bulungi nti America teina kakiiko ka byakulonda kawamu nga America buba bwa masaza gero saza lileta certificate nti bino ono yawangudde bye byenkomeredde yes seba mala kubikunganya kyobola nti era oli adambuza nti Kamala Harris nga mukaaga yali akakasa biki akakasa ebiva mu masaza gonna mu masaza kasita byonna bivaayo ne biggwayo ne bakakasa nti bye bino oba mulina oteekako emikono yes kati kasama bamala okubiteekako byonna ne babikunganya byebyo Harris byakakasa kakati bino bye bikakasiddwa nti president bwati yabikola lwaki vice president abeerawo nga walaba Pence akakasa Trump nono yabadde akujja ayina okujja Pence yakakasa Biden we yali mumyuka wa Trump Pence yali mumyuka Michael Pence so kakati ni Kamala Harris ada ayina okujja akakase Trump kubanga yabadde omumyuka wani wa Joe Biden so bwekityo bwe kibeera nti demokrasia waba akuze mu nsi bingi nnyo ebitunuulirwa
ne process ziba mpanvu okubeera member w'ekibiina okola okwegenda mu kamyufu k'ekibiina n'ebintu ebirala bingi. In fact kazibe club za mpira okubeera member wa club wa Manchester United wa Arsenal kyanja ulunyu. Yes, era nabadde nkebera soka nokebera sente meka eziko nabadde nkebera wano ku mutimbagano ku Manchester United nga balaga membership okubeera member obosasula paundi nga 5 ku 10 sente mmekezo soka kweke nenyo okola otya sente kwa account. Yes, tebagala kubaleetera bizibu. Tebagala baleetera bizibu. Okitegeera. So biba bingi kyobola ati ne woba oguze kirabu twalaba wano Abramovich bamujjako kirabu ya Chelsea mu lutalo lwa Ukraine nibamuga ndi engeri gyoli nti owagira Putin ne kirabu tugikujjeko ne wano todde bungereza teyaddayo kyokanga mugaga muvu. Yes, kakati ndowooza olaba nti process eba mpanvu. So demokrasiya waffe okuba nti akyali wansi kyova olaba nti abantu bakola ebintu bwe bityo ne bajja buli omu n'akola kino olina agula membership card no olina abantu tulina miliyoni bweziti 2 noga nti miliyoni 2 zino NRM yazijjewa miliyoni 18. The population of Uganda joinanga ba member. Ekisoboka. Kakati bulira. NUP tulina miliyoni 15. NRM egambe ina 18. N'ebibiina ebirala biina ba member. Naye lego munsi Uganda gwe baba. Ezo miliyoni mmeka bw'ogattamu ziba mmeka? 15 ne 18. Kale baleegezo zokka. Oga 15 ne 18. 18 ziba nga 3 mu 3. Kakati kyokka Electoral Commission ekugamba nti basuubira okubeera ne bammemba basuubira okubeera n'abalonzi mu register ku mulundi guno miliyoni 2 mu mmeka mu 2 bammemba meka nawe batyo. So nze mbadde ndowooza nti wadde tunoonya ssente mu bibiina by'obufuzi mu bammemba baffe okulaba nti tufuna ssente ezitambuliza emirimu bibiina tuteekewo obukwakulizo ku bammemba b'ekibiina bwekiri nti okubeera member w'ekibiina Kanso Nsubuga Hassan okubeera member w'ekibiina olina okubeera nga buli mwezi osasula emitwalo 20 ziyambe ekibiina okola emirimu emitwalo 20 abatali bannabyabufuzi osasulwa mwezi gwe sooka ombaliremu wano emitwalo 20 nga kaadi ya nusu 10 oba oguze membership card mmeka ngosasudde emitwalo 20 kuba buli mutwalo gugula ba member 10 kadi nga 2 zoboguze. Kakati kitegeeza nze lekyo ekiteeso njagala kireeta mu NUP ekyo kisaana ye nti buli member n'abatiri naye nga balina kye bagatta ku kibiina njagala kukireeta ekiteeso nti buli member w'ekibiina aina membership card kuba kijja kutuyamba ne bana ab'omuyolerero nti oli yaguze membership card bweziti aziwadde abayaaye abastage nze abagambye mwami 70 bano basaze ddi ate n'ekirala kibayambako katika tugamenti Masaka abagala kadi tikiti yeni yupite betaga kuva Masaka kujja ku kitebe bammemba b'ekibiina bwe twogerako be batuula ne bagamba nti gundi ne gundi ono yasaani mitiyana eno baba bubimanya nti ono kutuwadde tikiti nedda baba nedda kibeera bwe kiti kyenjagala kibeere bwe kiti nti bammemba b'ekibiina bwe baba nti be Masaka basobola okubeera n'akakiiko Masaka structure y'ekibiina Masaka akakiiko akabasunsula ate tuteekewo n'omuwendo ogw'essalira nti woba oyagala kwetaba mu kamyufu ka NUP mu Kawempe South okwewandiisa okubeera bubezi mu kamyufu miliyoni 5 tezigenda kuddizibwa. Yes, tufune abantu ab'omuzinzi mu kalulu kakati abalala bajja kwewandula bokka naye tuleme kufuna muyolerero tukomye wano Hassan okitegeera. So nze ndowooza nti demokrasiya waffe akyakula ebibiina by'obufuzi bikyakula kati NUP tulina emyaka kati gigenda kuwera 5 naye twagala ate tutambulire ku ddaala lye tukopye mu bibiina ebirala okwetoloola ensi yonna. Era nze kirowoozo kye njagala okuleeta tuve ku bwammemba b'omuyolerero tubeere ne bammemba akakadde kamu bammemba emitwalo 10 oba emitwalo 5 nga bamuzinzi nga buli mwezi sobola okuteekayo emitwalo 20. Okimanyi nti osobola kufuna bammemba abembavu abasobola okuyimirizawo ekibiina nova kubano wana badasizira okubeera ngo tutatukomye wano leero tujja tandikawo nakulala akuume atakumira mpeera